I'm not worried. Olunaku lw'eggulo abakulira ekibiina ki NUP bavuddeyo ne bategeeza nga Florence Asiyo gwe bakwasa bendera okuvuganya Speaker Anita Among ku kyombako omukyalo wa Bukedea bwe yabuziddwawo era nga teyasobodde na kusunsulwa. Yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanyi gy'ali, famire ye temanyi gy'ali. Gye byaggweeredde nga Among ayiseewo tavuganyiziddwa. The said elected and opposed candidate for Bukedea district, woman representative to parliament, as duly elected and opposed. Kyokka olwaleero kitegeerekese ng'ono bwazuuse. Aliko obubaka bw'ayisizza mu katambi k'eddoboozi ng'abusindikira bannakibiina. Unfortunate that I'm informing you I may not be able to come to office as you had earlier requested. I'm still undergoing trauma. I'm still recollecting myself. So I kind of request you to give me time. Give me time to conjure myself. When I'm ready, I will surely communicate. I will surely be able to do how to come over to office and we discuss. Babiri beyali nabo ku lunaku lwali agenda for nomination omunga ye Elupe Meshulam kati nabo bakandidate baffe omulala bamuyita Sam Enyotu nabo amasimu gaabwe teganaddako bukya batwalibwa mu mbeera eyo. Up to now, tetumanyibwa gye bali. Tukolnako olwokuna we twali tulina okunominatinga abakandidates baffe abasatu aba NUP. Ababiri tebasobola kutuuka ku Electoral Commission. Naye omu yekka ye yasobola okukola ki? Okutuukayo. So, candidate waffe owa woman member of parliament yawambibwa kwolwo lunaku ng'ava Soroti gye yali asuze. Ku kitebe kino bannakibiina okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ababadde beesimbewo beemulugunyizza olw'okubalemesa okusunsulwa. Ate kiswaziza nnyo nga nze omukyalo omwe yali yavuganya ne Nabbanja mu 2021 weewaawo nampangula naye kati bwe natuuka ku nomination center we wali balina okumpandiikira ate returning officer smarter and shameful n'agamba nti nze sirina biwandiiko neemubuuza kubanga n'abayisa maaso akakumiro ka district katini nga na officers abali awo nga bamanyi ne mbagamba kize kitya ate nga nze omukyalo omu gwe mwanominatinga mu 2021 nenkotestinga ne Nabbanja ate ne mugamba nti sirina biwandiiko naye ngamba luusi bibasobedde kubanga ekiwandiiko kye nayongedde ku buyigirize bwange n'agenda kwerodisinga akalulu kaakagwa n'enzijjayo postgraduate diploma in law. Eyo naye ngibaleetere musooke mugirabemuko mugitunulemuko ne bagamba kale you shall come another day. Kati olwala bwe twaddayo omusajja n'akwata empapula zange okuva ssaawa 5 ogwekumakya n'abanga azeetegereza n'ayetegereza olumukulumu stamp. So on reaching there, she told me I needed to verify it. I told her, please kindly bring the electoral guideline and we go through together. I read the guideline together and even interpreted it in simple English. But she wouldn't believe, she wouldn't be convinced. And she continued saying she would first have to consult her bosses and kept me waiting from midday up to 5 when she closed the nomination. I asked her how far with the feedback. She told me her bosses did not respond. They had not yet responded. I requested her, kindly nominate me as you follow up that matter because today is the last day of nomination, and she declined. Nebagamba kati gwe ye boss tula makati nentula proposal natula side mu sikenda natula side mu katuli musajja dafuluma na komo nangamba sebo kakati epapula yo sigenda gisobola twala bajja kukolerawa ku EC headquarters kwa Kampala nemubuuza lwaki nangamba genda bajja kukolerawa Kampala.
Abamu ku bano balumiriza nti be bavuganya nabo bebeekobanye n'akakiiko k'ebyokulonda okubalemesa. Y'omuntu gwe nvuganya Engineer Moses Magogo ne mukyala we Anet Anita Among abasuubira nti bateekeddwa kwesimbibwako muntu yenna. Naye njagala bagamba nti obanga mulina amaanyi era nga mukoledde abantu nga n'obuwagizi mubulina, mukkirize nomination yaffe tugende mu ring tulabe ani awangula. You have the powers, mwina sente, we have the people. Kola abanene yabagamba nti kakati nze abantu bange banjagala nnyo naye tugamba abantu bakwagala nnyo era ojja kuwangula n'obutundutundu 9 ku buli 100. Naye tuyagala kukkiriza abantu bakwesimbeko. Olaga amaanyi gaago kuba oboga nti abantu bakwagala. Lwaki oboggalira abantu ebweru? Ruhinda kande tuwaffe mulabe nga ayogera oyo abadde yesimbye ku Thomas Saibwa. Bo weyateeka empapulaze ne basooka n'amugamba nti ni namba yo tekola. N'ababuuza ate nsasudde ntya ssente ni namba we batekola. Ekyo ne bakivaako ne bagamba bagenda kusigala n'empapulaze nga bazeekenneenya. Kati kye baakola kwe kukyusa ni numbers ku mpapulaze yabawa. Ebadde I wakati wa I ne O ne bateekako I. Kakati ne bamugamba nti atukebedde ni namba eno teriyo mu system. Ezibadde ennyukuta 14 ne bazifuula 15. Ebadde I ne bagifuula I. Kakati you can imagine embeera gye tutambulirako mu ggwanga lyaffe. Abakulu mu NUP bategeezezza nga bwe basindika abantu abawolera ddala 425 okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti okwetooloola eggwanga, wabula ng'omuwendo ogwawandiisiddwa mutono ku nnamba eno. Kandidate baffe abamu babatiisiza ne babagula ne bitambula wamu ebyo. Twali wano tuli mu lutalo lw'amaanyi nnyo okunoonya nomination fees. Abamu mu bugube bw'ekitalo ne tubawa ssente ne tubasasulira ssente ne bagenda ne receipts ezo. Ekyo kibaddewo naddala mu bitundu by'omu mambuka mu Northern Uganda. Bakandidate abo ne babagenda ne babawamba ne babateekako ekibuli ne bagamba temugenda temunominatinga. Abamu mwalaba nga balabikira ku nerwale za Museveni. Kakati kituufu tubavumirira abo bakandidate abakoze ebintu bwe bityo kubanga kiba kitegeeza tebategeera nono kije tutambulirako n'ebirala. Newankubadde be tusobodde okwogerako batugambe nti bakikoze mu buwaze kubanga babaforcinze okubikola ebikolwa ebyo. Naye bannayuganda balina okujjukira nti ssente Museveni zaateeka mu bikolwa ebyo ze zaali badde zikola amalwaliro, ezaali badde zikola amasomero. Olunaku lw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nga bwe kataddewo akakiiko ak'enjawulo okuwuliriza abalina okwemulugunya kwonna okwekuusa ku by'okusunsulwa. Okwemulugunya akakiiko kwe kakaniriza ne kakolako kweko okuba kuleeteddwa mu butongole mu buwandiike era tewali nsonga yonna akakiiko gye katasobola kuwuliriza. Kati bagamba tibakukola kyonna ekisoboka okulaba nga bafuna obwenkanya.